Omu ku bavubuka abadde atimba ebipande ategerekese nga Rasta Kajani yakubaganye ne Derek Kalerere omutemi w'ennyama mu kitundu akulembeddemu abatuuze okutimba ebipande by'omubaka w'essaza lya Kigulu North Iganga Fred Bwino Kyakulaga ekibaviiriddeko ebifo okuba Buguma. Okulanagana kiddidde abatuuze mu kitundu okugezaako okulemesa Rasta ne munne okutimba ebipande bya Kyakulaga gwe balumiriza okulemererwa okubakolera ku bizibu byabwe ate mu nga n'akalulu kakamyufu yabba omuntu waabwe Grace Sabiri ow'Ennoni. Tulina abantu be tulonda aye bwiru tutumulonda bwiru ono omusaadde ono tayenda kudana mu ngalo ono atulika buli mukembiro kubanga ife tulonda omuntu gwe twenda bo batulangiranga mu gundi ati mamu nekipala Rasta ne Derek ebifuba bibabugumidde okumala akabanga nga bakubagana n'okwevulungula mu ttaka nga Rasta awuliddwa ng'alaajana bwe badde bamunyigira ku ttaka. Abatuuze babatawuluza ne balagira Rasta ne munne okuvaawo ne balemerako era olutalo ne luddamu okukoya. Abatuuze bawagidde Derek abadde omukambwe okulemesa Rasta ne munne okutimba ebipande by'omubaka Kyakulaga. Wabula Rasta ne munne bamaze ne babitimba ku mpaka abatuuze ne bawera okubitimbulula olw'obusungu bwe balina eri omubaka Kyakulaga. banabitimba twita bitumbula iko omukulembeze gwe beetaaga ino tukamwetaaga. Oluvannyuma Sabiri ow'Ennoni avuganya ne Kyakulaga mu kamyufu abadde agenda okukola bulungi bwansi atuusewo abatuuze ne bamwalinza musanyu. Sabiri yennyamidde olw'embeera y'amakubo n'anenya akulira ebyokulonda mu kibiina kya NRM mu Iganga Yazid Kirunda okulangirira Kyakulaga gwagamba nti yali amuwangudde. kubanga tribe yuno ye bataawo twatwala obudulizi nga bakyusanga ebintu aye basalawo era bagabwino kadi. Ekisinga okuluma abatuuze mu kitundu kino lwe luguudo oluva e Namungalwe okudda mu ggombolola y'e Nawandala ew'omubaka Kyakulaga olumaze ebbanga nga luli mu mbeera mbi ekibasoomooza mu by'entambula. Tulikubonaabona tuvuga booda tulikubonaabona enjira dabiina twatinze enjira ng'ow'Ennoni yakobe tutinda enjira. Ivan Wakibi yakusakidde gwe ku Lwabukedde TV.